wakoze video y'amaanyi Champino soko mbuli wasinkana otyo omulala Harmonize Instagram okay Fik oyogera mpola mwana vibe ebera once full time so ketuleteyo ku muti no bade mbya kushootinga video ko amwe kuli naye tujja kikuba mpola okay so Harmonize meetinga ku Instagram textinga yama tukole cute olo ya kunonya mugenda mukwatagana ne audio mamukolera audio twamukolera and I sent him namuweleza actually yali America okay namuweleza na okay olwane akola owuwo wange ati problem okay tutuka ku video wakoze big budget video okwata sasa vibes omulinyisa ennyonyi mugende na Tanzania mubukinga almost street number mugisalako mukola video ebyo byonna how do you do it of course sirinze kadina management na team manager wange Big Sam kuba manager wange abalala koza tani tukolo mulimu obusebe sibukola nzeka I know okay ndalabye nteekateeka Sasha Vibes alinyinyi kupangisiza amaato enkolagana y'abantu abo okubagatira wamu because these people are not easy tutogera nimindala bogera nimindala but wabakutewamu ne mukola ekintu ekirungi kyenewunya it's a big challenge okushootinga video nga musisiyo wako sija nkitegeera kwasaganya olaba bikaluba waneno musiya n'okwasaganya abantu nga tebafuna abo kitegeera n'okwasaganya bino kati mu nsi etaliyo kitegeera temwogera lumu sija Fiki lwaki ennaku zino one would say gwomu ku bayimbi abasinza okukola ndowooza international collabos I would say and you spend a lot obalakaki Barakachi. Hey! Bano chogamba bote babiraba. No. Passion buli omu abeera ne watunudde. Kati nze omutwe mu clipping waggulu mwana mpuliranga waliwo ekintu. Mutima guba gukusindika ng'olina ekintu ky'oyagala okukola. Kati mujankulwemuko ku nsi. Bana live gye wakuba n'ogamba muno oyagala kuleeta zigura mibi. Jankulwemuko ku nsi. Kiriko nnyo. Okay. So far collab ne Patoran King okoze ne Harmonize ndi African collaborations okoze no London bangambye ekyali London kyali kika street number no jigala ne ngamba my road I wonder ogala street number London abasajja ne bakola video nokola ebyalema abalala wano Uganda mwana sacha akato Fiki onakola tuli eno Buziga of course to video shoot yolimbalo Olpia just after nga wakata Champino nchire achikale chogereko tuli mu kushootinga video yoluyimba luli awo Olpia balinde my next single zogamba limbalango lidako limba balita something mwana Fik Fameica yeah man okay bade wano nga shooting abachali bange wana mawulire bansalako magezi ntunulidde attires ezibadde mu video of course nga bwe tukiriziganyiza ffenna abamawulire abali wano this kind of culture ndabye omuwala nga yeesibye ekintu nga kinyuma idea evaawa kedi osikale ndi muyimbi naye sobola kukola buli kimu Fiki otunuddewa 2022 2021 ne 2020 gomu ku bayimbi abaspending a lot of money nenga tete tukola 2022 batutadde you still spending bayo kuuza ng'ozijjawo kwandikola bake ekitalya so nze bansi bamanyi kitalya aliyo so nsagala olya sente z'okola bwe kiri era oli wakusanga ng'otudde ng'olya wiiki ate kuno sinakulya kuno okuteeka mu bizinesi gyojjamu osobola kubanga bizinesi ogijjamu bujja okay so kyekiddako Fik after singo yaffe gye tutadde gye tunaatera okuta bingi tulina album n'ebirala
Yeah, music is Fik, people out there admire you. You have people you admire. Wana Fik Fameica banashi. Kali bafanzi bo begomba ko nchibota manyina kama. No spirit ne love. Okay. Mbebaza okuwagira music wa Fik Fameica. Mbebaza okuwagira music wa Uganda. Bagala njo wako chechimu love. Kale weyagala. Alhamdulillah. Soko tubulire ku kyolwa leero. Atukusanga no ku video show. Soko tubulire kiri kitabo. Ndi mu shootinga video akayimba kanga kaddako. Yaman. Okay. Akayimba tekayina linnya. Akayimba kayina erinnya naye sagala kulye kulibotola. Okay. Fik togere ku collab joina ne Harmonize. Like you guys more meeting amucha. Wajoto keeping up ne Harmonize. Harmonize abadde kyali wange kubanga ddene naye twogera ku mikutu gya internet nenga ffena tuli bayimbi tuli bakabi so twogera ku mikutu okwo Instagram bwe bityo twogerezeganya yamanga so muvaamu oluyimbi kyakutwalira bbanga ki like you guys okukwatagana okutuuka to an extent okubanga mukola oluyimbi kyakutwalira bbanga ki myaka ng'ebiri because most cases tekibeera about kukola luyimba kibeera ku nkolagana gye muyina omuntu gwokoze naye mwefiiringa oba okitegeera waliwo enkolagana kuba okola oluyimba n'omuntu nga si kyaliwo tekitera kutambula bulungi so nze nfa nnyo ku relationship so singa nakola dde oluyimba ne Harmonize kuba nakola oluyimba ne Rayvan myaka ng'esatu naloza actually so buli bbanga linambadde mmanyi Harmonize nga twogera abantu bafudde ne bagamba bakujajinga nnyo ejambo byayogera bakola ne patranking huyo wakoze ne Harmonize ate nga tusuubira ebirala bijja kino kirina gye kikutwala nga Fik gwe nga gw'omuntu owulira nga omutima gwange guba musanyu kubanga mwana nze nkola buli kimu okusanyusa abawagizi bange kubanga bambeereddewo kati nange ndimugezaako okubabeererawo nga nkola music ewakabi ate omuzannyo tuguteeke ku level eri endala eri mubire yamaani atwalaba nti vidiyo eno mwalimu twalaba mwali ku lyako tekamu sente nyingi kyabrighton nene omutika n'omutwala kino kyakutwalira gundi kyokuba akasente kino okikola otya wakikola otya sofa nja kugamba nti ebintu bwe bityo sibikola nzeka n'abantu benkola nabo nja kwebaza management yange ya Fresh Ganga ne bakyali bange bonna benkola nabo manager wange Big Sam yaman n'abantu abalala bangi era wowe nyini kino ekintu twagala okumanya emabegakawo nga tutumye okudamu otusuubiza album album ejja mali embeera gye tubaddemu ya lockdown nga si ya music nnyo just lwakuba nti naffe tulina onoonyaako okulya naye nga embeera tebadde nnyo ya music naye kati batugudde era music agenda kuddamu alaba Fik twogere ku piano music tulaba nti kati wano piano music agenda ebweru aba Nigeria wawa bagirese nnyo music lweri bamulese nnyo wano kati wano yakuba nnyo okusinga kino kitegeeza ki ekituufu saagala kulimba nze sisosola nnyo mu music nze ndi artist nkola buli kika kya music vibe ejja gyenkuba so vibe gyenfiiringa nti abantu bajagala nsanyusa abawagizi so ndowooza nti the music is good tuli mukola bulungi bannange mbagala nnyo mwebale kumpagira mwebale kuwagira Fik Fameica mwebale kuwagira music wa Uganda mwekuumi Fik ekibuuzo kyange tubadde mu lockdown atulabye otadde obuyimba bungi omwaka guno tusubireyo concert ng'abayimbi bannaabala yes omwaka guno na concert ogenda giteekawa gyenjagala ginabansimba nanga akange lwaki yegwe omuyimbi omuto ayimbye ennyimba eziriko ate ne collaboration abasajja ab'amaanyi okikola otya mwana okusookera ddala nina ekibugumu ky'abawagizi munange ebintu ebimu sinze naabikola bampika abawagizi mwana bandimu nnyo so simanyi gange nzekka ndiko
push abagizi bansukuma okukola ebintu ebimu ebintu ebyakabi mwana era nga kyobolaba mbebaza nnyo mwana mulalo kiki ekikulese mu kamera zaffe olunaku olwaleero ekindeese mu kamera zammwe leero nina oluyimba olupya baluyita munanansi lutrendinze ku tiktok gye luli nga sawundi kakoze nnyo Bobby akolera Museveni oba ateggwa ekyo ki ya oluyimba lwange oluyimba bulungi nze yalwekolera nze yaluwandiika nze producer buli kimu ya abasinga baadde bamanyi kapakati gweoyimanga mukazi gwe owulira nawe owulira mukapakati oyimanga bakazi nimbanga musajja ddoboozi lyange bati abasinga badde bamanyi nti oluyimba lwa kapakati simanyi kyabika ekiri munoma ekyo olaba idea luyimba ya waliwo omuzeeyi twalaba emabega kawa waliwo akavidiyo k'omuzeeyi yali akutte ecupa y'omwenge yombuuzeyo biki naga ogwo munanansi kati so nalaba akavidiyo okanyumira nnyo nenseka nga omuzeeyi yeekaza akutte ecupa ya nempikinga idea eyo nenfuna vibe kasa nawulira vibe ya ogwo munanansi lwakuba nti ze nateekamu ogw'omukacupa ya nenkola oluyimba ekigambo Bobby akolera Museveni wakijjawa tuze tulaba enfunda nnyingi ayogera ku pulezidenti we Kaguta Museveni yakomekerezebwa kinga kyekimu anti kati eki kigambo sakireese mu bubi naye nakireese according ku kye nayimbye nti okiraba nti ebintu ebibiri bino tebikwatagana okitegeera Bobby ayina saidi ye Museveni naye ayina saidi ye okitegeera kyova nakireese wetyo mbu Bobby akolera Museveni oba ateggwa ekyo ki ogwo guba munanansi yakyenagezezaako gwokolerani nze neekolera sirina gwenkolera towatidde namu mu bigambo ebyo lwansonga tekirina buzibu bwonna nanditiddemu nandifunyemu okutya naye twabadde okutya lwansonga tekirina buzibu singa oba nagambye nti noba tindi ku saidi ya Bobby bw'ate njogere kozi oluyimba tewuli political okitegeera ya nayimbye nabadde sobola kukola nsobi bakuteekamu bintu bingi bikolaki naye jasi naleese eyo sample mbu Bobby akolera Museveni nandibadde nsobola okuyimba ne ku kirala music industry emaze emyaka 2 ya olina ennyimba enyimba nina ddala eziwera sigenda kukugamba nti no nsobola ozibala kati naye nga nzirina nnyingi olina emyaka nina 22 egy'obukulu 1999 lwaki buli muvubuka avaayo ayagala kuyimba lwaki temuddamuko mu kulima no olaba okulima no wali gye bali abavubuka abaagala okulima baidawe gye bali nga ye ayagala okulima naye kati kiri eri tosobola kujja mu industry ogamba ntandika okuyimba nga nawe tokiinaamu muli eri kimala kubeeramu kati gwe weebuuze gwe lwaki oba omuntu yenna ali wale no kamera lwaki ye si muyimbi namwe mwandibadde bayimbi kozi namwe muli bavubuka ya kati so buli omu abaako nekyayagala era singa nali ekyobuyimbi sikyetaaga oba tekindi muli ya nga singa era sibiriko nga ndi mukukola kirala kyonna Katonda kyeyantondera okukola but ennaku zonna mu abavubuka abayimbi abajja muyimba ebintu ebitakwatagana ebintu bikwatagana no basse batabayimbanga oluyimba ng'olaba lulimu amakulu ne muyimbe temukyali makulu ebintu byaffe tuyimba birimu amakulu lwansonga owulira akayimba ogwo munanansi ya ogwo guba munanansi ogamba omuntu ekintu ekitasoboka guba munanansi kayimba okalina amakulu lwakuba gweoyinza obutagalaba muyimba nnyo egundi eki ebiriko trending nanti era olaba omulembe gukyuka kati naffe singa wetuli nga tukyakuba kyabase batta kyali kirungi by the way abasajja bakuba music omulungi era waali atalivaawo naye kati naffe twagala tuleete ekyaffe era kyovolaba buli muntu agezaako okulaba kyaleeta kiyitewo waliwo omukwano gw'omulala oba omuvubuka omulala bamuyita Sobbe naye yayimbye munanansi omumanyi Sobbe nga simumanyi abeerawo yaliko maneja wa Kalifa ate maneja n'ayimba mbadde simumanyi omukulu wangi munanansi lukoze abantu balwagala nawe abasinga bakutegedde tuzaako ki
music banna yajja mungi kyo mba mumanya bannanga abantu nina music mungi era bannaye munyongere kumpagira buwagizi munkolere one love tutambuze ekintu music wali mu bungi bookings zo kati okuna kuba oluyimba lukola ya bookings kati sinabatandika nnyo naye entonotono zijja naye era tezibako kasente nnyo kozi bakyali bafe promoter abasinga abatubereddewo ennyo ababadde ku tune yakuyita mwana jangu osooka onkubireko wano ate nga tosobola gana. Ani yakuinspiring okuyimba? Dr. Jose Chameleon. Ayimba nga gwe? Ate ye inspiring ate siina yimbanga ye just nange nakukola kyange. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.